Lutino ono ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Abaana bazzeeyo mu masomero olwaleero abasobodde okuzaayo abaana mwebale kola kyonna ky'osobola omwana oyo asome. Naye nga bwe mpreachinga bulijjo ampuliriza nina Honorable Betty Bakireke Nambooze mukono munsipaali. Naye nga bwe mpreachinga bulijjo muganange teweesiba ku ssomero ly'otasobola. Gwali eyo wenna osobola okuteekamu effort essomero eriri ewammwe w'osula ku kyalo ne likuyisiza omwana. Teweesibaako ssomero nti batubanja obukadde bwe buti bakola bwe bati. Ffenna twagala malungi, twagala erisembayo neepima n'ensawoyo. Ate togenda wa mulirwana ate abaana baaganye bakoze bati tutandike ne kye tusobola ate tuteekemu amaanyi. Honorable buuza abantu. Basebo ne banyaba batuliriza mbalamusizaako nebaza Katonda omulungi abankuumidde kuva we twawuliziganya luli eri sabbiiti ey'omunda eri. Paka ate olwaleero abafunye ebirungi mbebalizaako Mukama Katonda n'abafunye ebizibu mbasaasira. Njagala kusooka kwegattako okuyogerako ku kintu ky'amasomero. Etteeka erifuga eby'amasomero eryakolebwa Paalamenti ligamba nti nno minisita w'ebyenjigiriza ajja kulamulanga omuwendo amasomero gwe galina okukomako okusolooza ku bazadde nga yeesigamye ku biri mu ggwanga. Nga kino twakiteekamu mu tteeka lya Paalamenti nga tugenderera okulaba nti abantu tebakwata bya busuubuzi kubikolamu busuubuzi obusukkiridde kubanga okusoma n'okusomesebwa kikolwa kya buli muntu kye yeetaaga kyekimu ku bintu omuntu bye yeetaaga basic needs z'omuntu kiringa kulya mmere era nga gavumenti ye yali badde evunaanyizibwa okulaba ng'abaana baayo bonna basoma. Kyova olaba nti twateekawo n'etteeka eriteekawo ne UPE naye n'omwana ne bw'aba tasomye mu ssomero lya gavumenti esigala ekyamuvunaanyizibwako. Wabula ekizibu kye tulina mu Paalamenti oba mu bukulembeze bwa Uganda ye conflict of interest. Bangi ku bali mu byenjigiriza ate nabo bennyini bannannyini masomero. Kyova osanga nti wadde etteeka eryo weeriri ne gavumenti ekyalemeddwa okuteekawo omuwendo ogw'essalira okugayidinga abalina amasomero engeri gye basobola okusolooza ku bazadde ssente naddala amasomero ate agaayo ge bagamba agali government aided schools ngeyambako ng'essomero gavumenti eriyambako yali badde erinamu nnyo omukono munene nnyo mu kulagira ssente mmeka eziba zisoloozebwamu. Waliwo amasomero agamu agali ag'abaana abagezi kati gakyuse gafuuka g'abaana bagagga baana abalina obusobozi oba byombi tebikyasoboka byombi era ng'ate olaba n'obulabi nti kati waliwo n'amagezi naye nga magule nti era omwana bw'aba musomero eddungi ne bamusomesa bulungi n'abeera exposed bulungi era n'obusobozi bw'okuyita ebibuuzo nabo buba busigadde bubwe. Twagenda ne tugamba nti nno gavumenti eweerereyo abaana 2,000 e Makerere abasomye obulungi. Tumaliriza ng'abaana abo bava mu masomero ate gali ge bayita first world schools bali nno 4,000 kati 4,000 okujjako ate mulina be muweerera mu State House besimanyi. Kakati abaana abo twali tugenderedde kuweerera abaana abagezi naye tugenza okumaliriza nga bw'otunula admissions e Makerere era omaliriza abaana abo be baana abavudde mu masomero ago ag'abannaggwadda. So kakati basebo ne banyabo atalina mukamwana yekamwana yekka ensolo z'omunsiko ezo nazo zirwala neziyiya ne zibaawo in the wild lwakuba kati mu nsi z'ebweru batuuse n'okunoonya ensolo eziri mu ttale nazo ne bazijjanja ne bazitaasa. Obeera mu nsinga ezo Scandinavian countries not omusota ne bakukwata bakuvunaana bagamba ototi omusota bajje wange balabe. Naye kati mu Uganda tukyali ku level nti tetwenkanako wadde ebisolo by'omu nsiko ebiri mu nsi ezakuledda.
nti kyekiri kyogambye tolina mukamwana wo weka mwana weka. Abaana bano oba basomeddewo oba basomeddewa bwe bamala ate bakola ebibuuzo bye bimu. Lwakuba nti kati ate eno 20% egenda okuva mu bino ebivudde ku masomero naye ejja kidistootinga nnyo ejja kiraba. Naye okutwalira wamu emabega wonna tubadde tukola ebibuuzo bye bimu. Nze abakyala bajja ewange njogera nnyo ku bakyala kuba bamaama be basinga okufaayo nga biremye. Bataata we birema ye tasobola ganti kangendekewo omubaka wa paalamenti. Yekweka bwekwesi neyenyiiza neyefuula mbu ye yakoowa. Nafunawo obusungu awo kyabupatiika okulemererwa nakufuula obusungu. Ne bamaama bajja n'omugamba maama omwana nze ayogera naawe Betty Namboze nasoma ku Bishop School Mukono East. Bwe nabeera ku Bishop School Mukono East nze nasinga awo ku ssomero lyange omwaka ogwo. Naye saagenda Namagunga gye baali bampise nagendamu mu Bishop Senior Secondary School e Mukono. Nga by then nno nga ffe mu senior nga tusomako half day. Waggulu oba ku makya? Waggulu oba ku makya okusinziira mu kibiina mwoli. Naye olw'okuba waka waliwo mukwano gwa maama nga ndya emmere nga nkola ki twasomera naffe tuutuno wano. Kyali badde kibi nnyo okuntwala mu ssomero erinaalema maama eritulemye ne sisomera ddala. Kati waliwo ekintu kino omwana buli watalina ssente ne bamugoba n'addeeka. Kyokka ate ssente ne zisigala nga bamubanja zeezimu. Kati tubadde tusaba nga tukyakolerera okukyusa gavumenti eno twewe gavumenti erowooza ku muntu buli munnayuganda. Ku ssaawa eno omwana mutwale mu ssomero gy'osobola. Ekifo ky'okumutwala mu ssomero gye banaamugobanga buli lunaku. Ate ofeeyo. Nze mami wange kibazo let me tell you. Mama wange Justina Nakato Mayomuko awumule mirembe yajjanga ku ssomero gye tusoma buli weeks 2. Buli weeks 2 ngajja ku ssomero n'alaba omusomesa wange. Waliwo ekintu kimu kyenneenenyamu ng'omukyala. Lumu yajja ku ssomero ng'alina olubuto lukulu bwe ruti. Abaana ne batusekerera nnyo nti mama wamwe ali lubuto. Naye kati buli wenkijjukira mujjukira n'ekitiibwa. Nga mu lumonde waffe oyo gwe tulima nga tekimugaana kusimamu kibbo kisooka mimonde n'agyoza bulungi n'agisiba mu ndagala n'agamba twalira ku class teacher wo. Kigamba oba kikajjo n'agamba ekyo kitwalire teacher wo. N'amaintaininga omukwano n'abasomesa baffe. Era ekyo kye kyatuyamba okusoma tetwalisomye. Nze ndowooza ne bamaama abafaanana maama wange bakyaliyo. Gwe bw'oba olinaanye ewa Honorable Namboze. Honorable Namboze asobola otwala omwana we awantu mu ssomero oba ery'obukadde 3. Waliwo n'abalala abayitawo bannaffe n'amutwala na bukadde 3. Gwe twala omwana wo mu ssomero ery'emitwalo 2 naye asome. Omugoberere ofeeyo. Naaga 2 gasobola obutabaawo. N'otwalanga 5, 3 n'otuukayo ku ssomero n'oyogera n'abasomesa n'omwagazisa omwana. Ne bwe tunaagenda mu kye bayita okwetuluba, Abaganda bakuyita kwetuluba. Nze olaba n'ekigambo kino kye bayita school fees loan nakyo nkidiscouragingira ddala. Kubanga munnange loan ogiteekawo n'ofuna amagoba. Kakati wano mu mwana tebamuwaayo musaala ku ssomero. Osuubira otya okusasula ebbanja lya banka ate osasule n'omwana asigaleyo ku ssomero. Honorable Namboze, subject eyo teyabadde subject yange naye olina byokoonyeeko. Ekisooka nze ndi mu nzikiriza gye tuyita ey'akatale. Siri omu kubakkiriza nti tuteeke emiwendo egy'ekkomo ku masomero. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Conflict of interest definitely. Maybe. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Conflicted webale kweyogera nako. Bwe nali nga ndi muto. Bannakenya balina amasomero. Gasomba bannayuganda abasomesa. Ne bagenda basomese mu private education e Kenya. Daniel Torrey teacher Arap Moi. Nakola ze yayista the Nyayo schools. Nazikola. Nazimba from zero. Ngazimba primary school nagiwa buli kimu.
n'agiteekaawo. Kakati abantu abamasaayi bamanyi nnyo okwewaana. Omumasaayi ng'aga nti nze sigenda kusomera mu ssomero lya sigenda kutwala mwana mu ssomero lya gavumenti, nja kutunda buli kimu muteeke mu private school. Abantu bagendanga okutunuulira private school nga teyenkana liri erya gavumenti lyezimbye amakula. Gavumenti ya Moi teyateekako private schools cap, teyazigamba nti musolooze bwe ziti, yazimba amasomero ne gaba malungi. Ku mulirwano e Rwanda nali mugenyi waabwe okumala emyaka mingi nga ngendayo nnyo. Ku mulirwano e Rwanda President Kagame nina bingi bye saagala byakola, naye yakola ekintu ky'amasomero na consultingirako ku Rwanda International, Kigali International Academy oba Rwanda International Academy, ng'erabika bulungi ng'abasomero abazadde bonna abaava e Uganda gye baagala okutwala abaana lya bbeeyi, lirabika bulungi, oluzungu balwogera bulungi. Mwami Kagame n'azimba amasomero ku modo eri wano egamba nti ku buli muluka kubeerako primary school, ku buli gombolola kubeerako mu bigambo. Anti modo gye tuyina wano egamba nti ku buli muluka kubaako primary school, mu Western Uganda ku buli gombolola kubeerako secondary school. Nga bya Western Uganda n'abikoppa n'abiteekayo. Amasomero ga private e Rwanda gaggwa. Let me tell you. Kakati namboze nze sagala parliament egambe John Chrysostom Muyingo oba Lawrence Mulindwa oba Owen Nagalama nti salafizi. Njagala parliament egambe government mwatugamba ku buli gombolola kujja kubaako secondary school tujagala. Mwatugamba buli muluka kuliko primary school mugikole ate mugiwe ebyekozesa. Toweesiba kulya kibazo lyazimbye. Kakati kibazo bwe twali etteeka eryo bwe lyali likolebwa, ffe nga opposition twali wakanya kyekimu nga bwe twawakanya etteeka ly'ettaka. Nti nno tosobola gamba nti omuntu ali ku ttaka lya munne amuwe busuulu ssente bweziri bwa siringi 1000 nga nono agenda zimbako amayumba. In fact waliwo n'ennaku ezo abali bagamba n'amayumba g'abantu tugalamule ssente ez'abapangisa. In fact mu tteeka ly'abapangisa lye twakola twateekamu nti omuntu asobola kwongeza nnyumba ye kusukka bitundu 10 buli mwaka. Era nawo tweyingiza mu bizinensi z'abantu. Sigambye nti bwe tomanyi kye bakola b'amata mwogerere eno Kampala. Singa ogenda mu Western Uganda amata g'abantu babba mabbe. Sente ezigula amata mu Western Uganda nnyingi nnyo okusinga ezigula amazzi. Batunda amata g'abantu siringi 2 ne bagatwalira ku siringi 2 kubanga bateekayo monopoly w'abagagula. Kyova olaba amata ga Uganda gatuuka e Kenya nga gagula sente ntono singa ag'ab'e Kenya. Bino bye tulimu nti nno ab'amata bo babayisa bulungi bye bikwate. Naye ng'ate ab'amata abo eddagala balino na Rwanda. Ne katuddeyo ku byenjigiriza. Etteeka tetwali tetuliwagira. Naye gavumenti ya Mwami Museveni lye yaleeta. N'eriyisaamu bayitisi numbers. Era lye liriwo. Ng'olwaleero bwe nsobola okusanga omuntu nga bamutulugunya ku kibanja. Ne mugamba nedda mwagamba nti ow'ekibanja awa siringi 40 bw'aba mukono mu ttawuni. Bw'aba mu kyalo siringi 1000 z'oba otwala. Si lwakuba nti nno it is the best law. Naye tubagamba nti ne bye baleesenga ze police zaabwe nazo tebazikutte. Nti be baleeta ne bagamba nti twatuuka ekiseera ne tubagamba ne bannange gavumenti ng'evudde nnyo mu byenjigiriza. In fact ne bannayuganda bakiyize. Luli edda nga abantu basaba mutuzimbire ku ssomero mutuzimbire ku ddwaliro, kati abantu tebakyabitusaba. Babivaako ne bamanya nti n'ebyo bya private ne bagamba nedda fete ekyo tetulina nnyo sente tewali. Ne basuubiza ekintu ng'ekyo nti ku buli muluka tugenda zimbako essomero lya primary nekisigala mu kwogerako. Ne tubagamba what is your alternative? Nti alternative we shall control. Munakola mutya okulaba nga abasuubuzi abayingira mu by'amasomero tebanyunyunta bazadde? Ne bagamba tutaddewo etteeka minisita ajja kuregulatinganga. Minisita taregulatinga kati omulimu okumulabako mu ssanyu mpozi nga wano juzi taata we yabadde akuza amazaalibwa ge. Simanyi oba akyajjukira n'okujjukira nti nno ye minisita wa education yafubutuse yennaku ezo n'agamba abazadde nze omanyi banyumyanga bino ebintu by'e Bufalansa. Bonna abakyala w'e Bufalansa yagamba abantu
ti oba omugaati baguseera mulye ku keeki nga nze ndowooza nti nno bajubisa naye kasita nalabye vidiyo kuba singa nakisomye mu busomi naligambye bamuwaayiriza nga ndaba mukyala Museveni agamba bannanga abazadde nga bwe mutalina ssente tukole kana akatono omwana muwa amagi 2 n'afulita y'amata ne manju olima akatundo kakamulenga omuwe juyisi atwala ebyo waakiri ku ssomero nga tugenda mu kuba akama nti maama eyo miru gy'oyogedde ye y'abagagga feno gye tuli abantu agenda ku dduuka n'agamba ti mumpeeyo kwota y'obuwunga bwa muwogo nga kyategeeza tiagenda kugoya kwota y'akawunga ka muwogo aba omwana alye bo taata ne mama president yabadde nakaseke n'atugamba nti abaana bwe mugoba ku ssomero olw'obutalya mbu temwagala baleete entanda awaka babadde bagenda kulyaki nti gye babadde bagenda okulya awaka gw'omuwogo gw'oba omuwajje nagwo nze waliwo lwe nali nnyimiridde ku dduuka oli n'avaayo n'agaa nti njagalayo kwota y'obummonde buno obumonde Irish potatoes n'asaba kwota buba bwemeka busatu ndowooza obummonde 2 nga awo otegera butegeezi nti ekeri y'omwana ow'emyaka 2 bagenda mufumbira obummonde buno 2 basule enjala oyo mukyala Museveni gwagamba nti ate mukeere ku maca mukwate amagi 2 mukwate afulita y'amata mubiwe omwana omunaku yagamba omwana omunaku bwate bwali n'olwekyo tulina omwami n'omukyala bamaze mu state house emyaka 4 abaana baabwe ababayambako kuba kakati mwami Museveni abaana b'eddala be bamuyambako fuga Uganda nga kibazo nawe bw'oyamba ku kitaawo fuga ewammwe yafa abaliyo abalinga bataata bo kati bagamba kibazo nze kitange yali musajja mugezi nnyo mwami Peter Kayongo era mutumiddeko nnyo naye kakati nnaku zino omuntu bw'afeeka ngumugamba tunaziika saameka ngamba mulinde Nambooze mukubire Nambooze ajja ne mutumba mbalinde bajja kusalawo sigamba ntata wange aseesetuse nti si mwagala sikola ki ne kati ense mugamba nti ye yaseesetuka bampita n'okumpita bagamba jangu taata aganye okumira eddagala agaana n'okugenda mu ddwaliro agaana n'okulya emmere kakati mwami Museveni naye ali myaka gya kitange naye taata wange biri byakola ku famire yo nabikolera ku ggwanga kati bassebo ne bannyabo ebyenjigiriza taata wo waganira okumira eddagala ye nga ye bulamu bwe nammwe famire byebikwatako bagamba Nambooze jangu taata yaganye omira eddagala kati General Museveni naye ng'ate emabega eri bakubanga esimu nga bamugamba taata jangu otwale Nambooze mu ddwaliro ne tutuuka neeyo nankwata kifuba bankuba empiso kati mwami Museveni emyaka gya kitange egyo mwali naye ye taata wange ye byakola ku famire ye mwami Museveni abikola ku ggwanga ku Uganda taata wange wagambira andi ne Museveni ayinayo bannambooze kati olwaleero bw'osanga mwami Kayongo mu nnyumba embi ogamba ye Nambooze tazimbidde kitaawo enju so waliwo emyaka we bagamba nga Kayongo tazimbidde baana maka takiraba naye kati taata owange abikola ku famire naye ye mwami Museveni abikola ku ggwanga kakati babuuza maama mukyala wa mubuuza ye naga nti nze mpa education eyo kati mukyala Museveni byalowooleza bazzukulu be nze nabalaba mu covid bwe bali baga nti abaana tebagenda mu ssomero nkolabira ddala batunula wali ku buzzukulu bwabwe nagamba bano bagende ku ssomero bano balwale covid kakati president ne mukyala we ne famire ye abaana badipendingako siganye tebalabanga ku bulamu bulala abo abaana baganda banyina zaabo bamuwoozi ne baganda bangabo banatasha tebalabanga ku bulamu bulala bye bamanyi byebyo bamugamba naye maama abantu bawa abaana amagi bambi nga bakyogera mu mutima mulungi bawa abaana omuzadde kyalemwa naye okugulira omwana we gi kakati omuntu amaze obulamu bwe bwonna okuva nga muto nga ali mu state house bw'agenda n'agamba kitaawe ne nnyina nti muyiseewo poliisi wano nti abaana ku ssomero bafune amagi 2 ne afulita y'amata ye tomunenya kubanga mu bulamu bwe talabanga ku bulamu bulala bulinga bwe butyo nze nkubulire omwana wange yambuuza nti kakati mmwe mwakoleranga dajja bwe yalinga kukolera birthday zo ng'azikolerawa ne mugamba tebatukoleranga birthday naga ye jjajja nga yalina omutima omubi ne mugamba nedda
ffe we twabeererawo ekyokukolera birthday tekyalimu. Kati oba baana ba Nambooze, just Nambooze, Mia Nambooze mupya bumazeeko emyaka 14, abaana be balowooza nti okola birthday it's given, nti era atakikoze abeera wa mutima mubi bubi. Kati golowooza nti ate abaana ba President Museveni balina ekifaananyi ky'omuntu omunaku. Kyova olaba wano mu Buganda ng'omuntu anaali obwakabaka bamufulumya olubiri n'akulira mu kyalo. Obulidde n'agenda alaba kensi. Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi bwe yali wano bamutwala eyo Ssembabule gye yabeeranga. Banyumya nti olunaku lumu alwala omusujja. Eri gye yali abeera omusajja omwami ow'essaza amukuba mu mmotoka ajja amuvuga paka Mengo. Kabaka Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa amubuuza nti omulangira oleese waaki? Nti Ssaabasajja omulangira muki? Yalwadde omusujja muleese eno bwe bamujjanjabe. N'amugamba nti abo abaana abeewammwe eyo bwe balwala omusujja mukola mutya? Nti balinawo akalwaliro kafaawo okugombola tubatwala namwe muzeeyo. Noono mukole ki? Mutwale muzeeyo. Era ne bateekwa omulangira mu mmotoka ne bamuzaayo Ssembabule bamujjanjaba omuki? Omusujja. Omusajja anyumya nti okyakyuka ennyo we wayitawo emyezi babaweerezaayo dokita mu ddwaliro eryo, naye ekyogamba nti banaleetanga omulangira ne bamujjanjabira eno. Naye mwami Museveni yawandiika n'agamba nti nze mumpita musiru nti nsobola okugamba omwana wange ateekewo omusiwa gwe dokita wa Uganda agukubemu empiso. Bwe yali yeewolereza okuwa muwala we ennyonyo genda okuzaalira Germany, yagamba nammwe munsaasire, nze Saabalwanyi yabalwanirira, mugamba nti nzikirize omwana wange ateekewo omusiwa gwe omusawo wa Uganda agukubemu empiso. Mumpita mulalu President Museveni banna Uganda, mumpita mulalu. Bwatyo bwe yagamba, yakiwandiika. So mwami Museveni singa abaana be balangira, tulina enkola erera abalangira abanaafuuka bakabaka bakulira bweru wa luki? Wa lubiri. Naye bana ababe abafudde abalangira kati nabo bafuga Uganda nga nze bwe nfuga efamire yeewaffe olw'emyaka okukyuka, naye ate bo tebalina kye bamanyi ku bulamu bwa bannayuganda. N'olwekyo bannayuganda atalina mukamwana yekamwana yekka, ensi etasomesa baana kibazo nkiddamu kino. Abasajja abagezi bagamba bwe bati Abachina nti gwe bw'obanga oyagala ensi ey'abantu abakolerera emmere ya leero, genda oyigiriza abantu okuvuba. Bw'obanga oyagala abantu abakolera emyezi nti omwezi guno ndidde kiki, yigiriza abantu b'okulima enva endiirwa. Bw'obanga oyagala abantu abakolera nti omwaka guno waka pulaani yange ey'omwaka, yigiriza abantu b'okulima omuceere, ndowooza wano okulima amatooke. Naye bw'obanga oyagala abantu abakolera emyaka 10, 20, 30, bayigirize okusimba emiti. Naye bw'obanga oyagala abantu abakolera emirembe n'emirembe, somesa abaana. There is no other formula ey'okulaakulanya omuntu okuggyako okumusomesa. Va ku bino ebyoga nti gundi asoma afuna omulimu, ekyo kimu. Naye n'obutegeevu n'okutegeera n'okumanya abaana balina okusoma. N'olwekyo bassebo ne bannyabo nga tuli mu nsi erimu n'abakyala agamba nti nno bwe tuba nga obwavu butuli bubi abaana tubawa amagi 2 ne afulita y'amata basiibirire waakiri ebyo. Nga tulina abaana be bavuga okuva mu P1 nga babatwalira mu kadenge ogenda okusoma, nga kakati be bayamba ku bazadde baabo otegerera eggwanga. Mumanye nti nno tetulina mukamwana, tulina kweka mwana ffekka. Bassebo ne bannyabo, tolinda gavumenti, tolinda bakulembeze tebagenda kutaasa. Tulina okuzzaawo ze bayita parents schools, abazadde okwekolamu omulimu ne bateeka amaanyi ku masomero gaabwe. Ngamba abazadde b'emukono nti Bishop East
tujiddemu tujikwatemu amaanyi bino ebyogamba omwana ne bamugamba ku Bishop East leeta emitwalo 5 RDC najja n'ayomba nti wasabye wano abaana ssente RDC tasobola kujja kuyomba okujjako nga waliwo omuzadde eyamulopedde tuddemu amasomero gaffe ago tugazzeemu abaana baffe tuleme okwetuluba ku masomero agebbeeyo omwana muteeka awantu naye omuwe ebyetaagisa ku ssomero ogendengayo oseeyo omwoyo omwana waasobola okusoma kati tuli mu mbeera kibazo abazadde babadde bambuuza nange nze nnyini nambooze tondaba wano lipoota abaana bazireese nentunula ku lipooti nenteekawo lipoota saategedde oba abaana basomye nange nze nebyo tubadde tubibasomesa nange nze nnyini abazadde tubayita ne tubanyonnyola mu masomero babazadde aboyogera nange nze nnyini nambooze tebajja lwe babayita ffe mukono twazza gwaki abaana baleese lipooti ne tusoma lipooti naye ne lipooti tetwazitegedde omugamba bugambye weebala okusoma kuba mbwe ekiruubirirwa mu kino ayiga ennyo electronic simanye electro nengamba bannange oba kino kiki kati wano mu physics wano twabadde twagala nti ekiruubirirwa mu kino ng'olabira ddala n'abasomesa nabuuza abasomesa musomero erimu kakati mwe bino mwabiyigirawa nibaga nti twabasomesa bakola workshop ya weeks 3 namboze awo ninawo conflict of interest omu ku developers ba curriculum anti laba naawe omanyi kye mwakola ebintu mwalitandikidde mu kubisomesa mu masomero g'abasomesa naye mmwe abasomesa mwabayita mu workshop weeks 3 zikyagenda ate buli ssomero ne liweereza abasomesa 3 kati abasomesa abo 3 abagenda mu workshop weeks 3 peer educators basomesa bannaabwe n'abasomesa basobole okusomesa abaana ampuliriza Lutindo nkomawo oba mwana kyeya kiyiya Lutindo hano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira nina Honorable Betty Bakireke Nambooze we twatandikidde twasibidde mu subject etabadde eya lunaku eri omwami bamuyita Joseph Mugambe Joseph Mugambe aga nti Peter oyinza okuba oyina ensonga endala naye ensonga y'ebinjigiriza nkulu okusinga ebirala byonna bitwaliyogeddeko leero ye bwagamba aga nti njagala muteebereze Mugamba agamba nti we had national schools in this country that created nationalism aga nti Dr. Paul Semogerere yagenda n'asomera Acholi abantu abamu bavanga eno ne bagenda basomera mu Western Uganda agamba Kigezi College Butebere agamba St. Peter's College Tororo Bote College Wanyange aga nti those were national schools Mwiri had the character of Uganda. You saw the whole country in these schools. What happened to those schools between both parents and the state? Aga nti ye yasomera Busoga musajja Muganda aga nti yasomera Busoga and he had Basoga friends, he had Acholi friends, he had Langi friends and people from Western Uganda. That was a reflection of the country. Today people in Busoga are chasing schools in Wakiso and Mukono and Kampala. What happened? Mugambe Joseph. Ennaku ezo bwe nali nga ndi chairperson w'akakiiko ka government assurances nagenda government yakola ekisuubizo ekyokuzaawo twatula mu parliament ne twebuulirira obukulu bw'amasomero ago ne kye bwali bukola okuzimba Uganda. Omanyi Uganda we yali etuuse even ne mu politics nga MP okwesimbawo nga wesimbawo in one constituency plus 3 nga bwe wesimbawo kati nganzo wa Mukono municipality ng'ofunayo constituency emu mu Western Uganda ng'ekubira akalulu ng'ofunayo constituency endala mu Eastern Uganda ng'ekubira akalulu ng'ofunayo ne constituency endala mu Northern Uganda ng'ekubira akalulu nowa Northern nga naye bwakola nga buli muntu yesimba mu 1+3 kubanga twali tulwanirira okufuna Uganda eyawamu kuba abazungu we bakola Uganda ate tetwalina banna Uganda kati banna Uganda awantu awalala we balina okutandikira ozimba Ugandanese tuleme okuba n'eggwanga eritalina bannansi was at school
mwe mwava okuzimba those 19 traditional schools. Bazita national schools. Amasomero ago mu parliament tugakategorizinga nga traditional schools. Nga omuntu abeere no n'agamba nti Nambooze atadde first choice bwera Nyange Girls School. N'omwana ataali embalala ate ye n'ateeka wa Nyange Girls School. Oli n'agenda ku Obote College. N'agenda e Laibi, n'agenda e Kachonga. Ago ne twewola ssente mu World Bank tugazeewo. Bwe nagenda out okunoonyereza ssente ezo nasookera Nabisunsa nenzire Makerere College School nengenda e Buddo. Ngeno mu parliament batulaga nti ssente baaziwaayo ne ssente nga tezituukanga. Ekyennaku nakyusibwa okuva ku komiti eyo ripooti nenjirekera Mwami Bwanika simanyi oba nagimaliriza. Ssente ne ziriibwa. Kyekimu ssente ze twewola nga ziri $1 million nga 8 okusomesa abaana mu biseera bya COVID. Batugamba nti abaana baayita emyaka 2 ndoza olaba abaana baffe bagenda mu classes endala. Ne batugamba nti abaana basomera ku radio. Kakati ne bagamba nti ab'e Buganda basomera ku CBS. Ne batu sorry. It's okay. Ne batugamba nti ab'e Busoga basomera ku NBS radio eriyo. Ne batuga radio zinyingi ne bagenda nga bazimenya sebo. Nembuuza nti on average buli dakiika abaana baba basoma wabeerayo ebibiina at least 21 ng'ovudde ku P1 okutuuka eri waggulu ku Tasale institution. Nembuuza nti radio yatuulangako eti ebibiina 20 because munaku endala P1 bw'eba esoma ne P2 eba esoma ne P3 eba esoma ne P4 eba esoma ne university baba bakolaki basoma. Ne tubuuza ku radio zino abantu batuulayo batya ne basoma. Kyenava ngamba twagala committee 1 mukyala Museveni jangu wano mu committee otubuulire abaana basoma batya. Muno tusigira jajja COVID yagaana okujja yangamba nja kwogera naawe ku Zoom. Ne tutuuka olunaku lumu ne tuteekayo ebyuma bya Zoom twatuula tetwamulabako. Ne tugamba nti kale ffe katugende ku radio zino zitulage engeri gye zasomesangamu abaana oluzungu biology physics biki bonna ne basoma kubanga Uganda abasenior n'aba paka mu tertiary institutions. Ne batugamba parliament n'engamba nti tewaliwo ssente zitutwala. Bwe nakomawo ne mbulira abakomiti ababaka ba parliament bagamba katuvuge emmotoka ezaffe tugende. N'ekibazo okutwala komiti ya parliament ebweru wa parliament speaker akuwa ebbaluwa mbuwandiike nga akukkiriza. Nkulayirira ebbaluwa baaginyima myaka 2 gye namala ku komiti paka navaako nga eyo yemu ku nsonga ze nasooka okubuulirizaako paka we nava ku komiti. Nenjita ne parliament nembuuza abantu nti nembuuza speaker nsaba kunnyamba bwe mba mpita mukyala Museveni mu komiti mbeera mpita mukyala Museveni first lady oba minister era kati nze akalayini nkakubewa kubanga speaker bagamba nti bwoyita omuntu mu komiti n'agaana okujja wakiri sindika police emukoleki emunone naye ebbaluwa eyo anti osooka n'omuweereza summons ze nakola nti naye bw'azigaana sindika police emukoleki emunone naye ebbaluwa eyo speaker yagisayininga nga nsituka mu parliament mbuuza speaker nti ninayo ebbaluwa waliwo omuntu gw'empita bamuyita Janet Kataha Museveni Minister of Education yaganye okujja nsaba osayiningeko wali bamuleete nga talinnya. Speaker era bwato bwe yaseka yankuba kakulenga naawe konkubye taata. So bwe tuddayo ku bino byonna nti ekisinga okuluma omwami oyo kyayogedde nti ne university nazo zifuuse za ku byalo nazo ziri tribal nti luli abaana ba Uganda basinkananga Makerere. Tetuganye twagala university zifuuke nyingi ne kati ozuulya president azigabira ku mawanga nti eno y'Abasoga nti eno y'Abateeso nti eno y'Abakyoli. Kakati watuuse ekiseera omwana bamuzaale eggulu abeere eggulu
abeere eggulu asome afune ne PhD ng'ali ggulu amalirize enkyaba mulonde okujja mu palamenti ajje Kampala omulundi gwe ogusooka nga azze kulayira kufuuka MP tubalina be-MP mu palamenti awo bano abasomedde ku mirembe gya mwami Museveni ng'olunaku lwe yasooka okuvaako mu disitulikiti yeewaabwe yali ajja Kampala kulayira bwa MP kyati ng'oyo atudde ateeseza ggwanga bw'abeera ow'e Buganda wano nina omusawo ogwemmanyi mukugu bamugamba ennaku ezo ntukuweereza mu ddwaliro erimu erira n'agamba ndizayininze emirimu gya gavumenti ndizayininze emirimu gyaki gya gavumenti nagende Kalamoja nensanga nga bazimba eddwaliro kali katipu akasembayo bakayitaani ako bwe kati ekabongo bazimbayo hospital mukwano gwange Kiwanda yaliyo konga DC abakalamoja batuula olunaku lumu ne bagamba ng'omwana waabwe intani dokita omwana gwe bamanyi mu kitundu awo ne bagamba nti tuulira mutabani wa gundi asoma musawo asoma ebyo nti ate kati lwaki mutuleetera onaakulira eddwaliro lyaffe lwaki mutuleetera onaakulira eddwaliro lyaffe lino eddwaliro si lyaffe ne bagobayo dokita mbu babawo omwana waabwe intani akyayiga bo bagamba tulira omwana wa gundi asoma bino ate lwaki mutuleetera omuntu omulala mu ddwaliro nti kwe kugamba manye olinga abisaagiramu twafuna ekizibu ne Gulu University nga Gulu University abantu abaliyo eggulu baga nti visi bw'ataba mu kyoli tajja wano tajja era ne batuuka nga ne departments ezimu baagala abasajja abakyoli be baba baziheedi era Uganda yasigadde Buganda wokka era okukakkana nga babirwanidde mu n'olwaleero Lango University Lira University taking off lwa human resource management issues nga bagamba okujjako gye nawulira ebadde very oba fair oba tugambe tutya eri Mountains of the Moon etoro bo banoonya basobola ni Lango n'eggulu babirwanira mbaga nti naffe guno mukisa gw'abaana baffe kakati Uganda wetuuse genda kati e Makerere ojja kulaba balonda omuntu agenda akulira university nga ba lecturers bamusinga obuyigiriza naffe tuzeddeyo ddala nga Amini we yagenda n'agikulira wali osanga abasajja abo abasoma babeereyo nga boogera obutonotono kakati enaku zino babaweereza kiyonga olugira nga bagamba mukwata ono kakati n'abeggulu oba ab'ebusoga tajja kujikkiriza nti eno university y'ebusoga okutuusa nga omusoga yagikola ki yagikulira oba yalisaanidde oba ki kakati ekivuddemu nti eno ministry y'education mu kugiragajjalira kweriko eggwanga lyonna liyiika mu buli sekita ejja kukirumwako njagala nkubulire gwe kibazo bwe twatuuka ku mbeera y'okubba ebibuuzo kyangu nnyo ng'eyabbye ebibuuzo mu nnamawulire omulimu gw'atasobola kukubuuza bibuuzo okusimba naye ate bw'aba omusawo nga yabba bubbi bibuuzo naye ng'aliwo wali akusala nga yalina okukuba eddagala yaze emyaka 2 teyagisoma ne bamugamba yasomera ku rediyo nga teyagisoma ng'omusanze wali yakutadde ku tebo okukola ki okulongoosa n'olwekyo bannange njagala kukkiriziganya n'abagamba nti oba weetaagawo abantu okuvayo okwogera naffe mu byobufuzi byaffe naffe bannamboozi aba opposition oba tuyitirira nnyo okudda ku mwami Museveni ne Katemba ono gwatuleetera buli lunaku nti waliwo sectors ezimu enkulu ennyo ng'ey'ebyenjigiriza nti ziri mu kuvunda ziggwawo eggwanga lyonoonekera ddala liggwawo kubanga eggwanga mu kwonooneka ebyaddala ddala okuyulikira ddala kiva ku byanjigiriza ki butendeke ki bwe muwadde bannansi ku buli mutendera kankusomere messages zino ono kyeyunesa ennyonjo DC
ali mu Eastern Uganda munywanyi kuba mumanyi abeereyo ng'ayagala abaliyo bakole ebituufu n'atamanya nti tosobola kubeera nti omubaka Nambooze yeebala okubuulira abazadde bannaffe okutwala abaana mu masomero ge basobola era n'okulondoola abasomi. Eyo y'enjiri yange kubanga okuweerera si kuba na ssente kyokka wabula n'omutima oguweerera. She is also spot on the parochialism. Tusibira mu tribal units. Nebaayo Kibirango kankusomere noono Kibirango yakugambye nefuuka minister of education ekintu kyensooka okujjawo zizeezo tribal universities. Kibirango akugamba nti Honorable Nambooze wagambye nti abaana baweerera 2,000 mu university. 4,000 while ziri 4,000 akugambye nti 4,000 ezo teziri na makerere ziri distributed across all the 10 public universities. Nti naye ate State House eina scholarships ezisoma mu 2,000. Who accounts for those scholarships? To whom do they go? How do they get selected? Nina abaana babiri. Sorry. Kibirango aga nti ayina abaana babiri ewuwe baweeredde bagezi naye tebagenda ku gavumenti. Atuukirira ani nabo babeere ku State House scholarship. Nganda wange omulala nja musoma waliwo omwana nja mwogera namuweerera namusanga atunda mawulire mukono nga yakoma mu senior 3 ne mujjawo nengenda ne muyamba omwana n'asoma naddayo n'asoma senior 4 n'agiyita bulungi n'asoma HSC n'afuna by then bali bakyali ku 24 points zonna n'azijjayo. Bwe namusindika e Makerere bamugamba nti tetukuwadde law ku gavumenti kuba tewayita bulungi P7. Nambooze otadde mu film. Nedda taata ngenda mukulaga wali. Bamugamba tetusobola kuwa law kubanga tewayita bulungi ki P7 wafuna second grade wadde wamala ne waggulu. Bajja balaba banga balina okuddayo okusenge bajjayo ne bamugamba nti P7 wafuna second grade era ne bamuweereza enakawa ne bamuwamu course eya leisure. He ended up being the second best student in all the public universities in Uganda. Bali nabe bamala ne babagatta. Naye kyandetera okwewuunya ne ngamba abantu bano, is this a fair system? Munnange gwe olaba kirema omwana ayise ogenda wali nga wa MP ne bamala ne bamusindika kwa naza course. Buli we tugenze okubuuliriza ssente za State House eyo palamenti emaliriza ezemusakozi nga tutandise kwevuma nga bitandise bantu kusituka balabe lumu bali bagenda nagoba Honorable Ssemujju mu palamenti kyaluberera nga ayogedde ku ssomero ly'e Kanyarweru. Waliwo ebintu ebimu bye tujja okumanya twerese tugambe nti no Mwami Museveni yasalawo okulyaza amaanyi eggwanga lino ekyo tukimulekedde. Nze jjajjange yalina enkola nga bw'okaabira ennyama ng'asobola okusalawo ne bafumba ebijanjaalo abalala bonna ne balya bijanjaalo ne bagulirayo kiro z'ennyama nnya nga zijjudde amasavu ne bakufumbira ne bagamba nti anti mukama munnaffe jo wakaabira ennyama yiyo yonna gikole ki girye ffe katulye entula ne ssebo bakuyita kuzira nga gwe bakikoze kimunyi akaaba amaziga. Mwami Museveni omululu gwe boolesa n'abantu abo abamulya mu ngalo gwewuunyisa. Singa ogenda mu section ey'amafuta bwe twavumbula amafuta amawanga mangi nnyo agalina amafuta gali gannaggwadda gatuwa sikaala. Abaana tusindika abaana basome naffe bakomewo wano bakole mu bitongole ebyo.
Uganda ng'ensi gye baaniriza amawanga amalala gatwaniriza mu lulyo lw'amawanga agalina amafuta kubanga omanyi bwe mubeera n'amafuta kibazo mulina enkuŋŋaana z'abannannyini mafuta gye mutuula otteesa kati amawanga amalala nago we gakuzuula nti n'ekibazo naye alina amafuta nti gakusembeza wano ku mwanjo n'olwekyo twafuna scholarship nnyingi nnyo naye mwami Museveni bamukuba ebifaananyi ng'agenze okusisinkana abaana abo ng'obasanga bonna nga Baganda ngera bafaananagana ng'Abachina nga bonna bw'obatunula bwoti ku nnyindo olabira ddala abaana abava wano eKyaggwe n'obuuza nti Uganda y'eKyaggwe wokka tolinaamu na nsonyi kyekimu n'ezo State House scholarships mwami Museveni ezo scholarships z'abaana Abaluganda abako n'emikwano tekikyalina kubuuza tugezezzaako nnyo mu parliament buli naku ne twagala tukize nti nno bw'oba onoobuuza omalira oli wa mukyala Museveni bw'ogenda eri mu commission akulira olukiiko lw'abasomesa ye ssenga w'abaana Kajubiri kwegamba otuuka n'ekiseera n'ogamba nti kakati bano mbaloopewa nga buli wamu wonna bazingizaawo waabwe n'olwekyo mukwano gwange saagala nakugamba Kibirango mbuno nkumalira obudde nti nno Kibirango gendako egindi wabula ennaku zino batandika okutukoppa omanyi waliwo omuntu nakukasukirayo byakukasukidde bw'obeera omubaka wa parliament oba oli awo ku zino university eziri private ng'osangayo oli ng'akuweerezaayo sikaala 10 nga gamba weerezaayo abaana 10 basasule haafu ezimu zituukiriza endala tezituukiriza ebyo bye tusigalidde ffe ate njagala mbabuulire abaana baffe tulina obbazaamu amaanyi nze abaana bange mbagamba bwe nti mmwe baana mmwe gavumenti eno ejja tuuka ekiseera eveeko mmwe mujja kubeerawo bwe biba ebya university leero nga bigaanye omwana agende ku the second best agende ku kiddirira asome ekyo oba yalisomye diguli amaliriza asomyemu diploma oba oli mutabani wange gwegamba nti yali agenze kusoma mateeka n'amaliriza nga akozeemu koosi yaki ya leisure naye olwaleero ne mugamba genda osomeeyo munnange kuba kati ngenda kuweerera ate munno omuki omulala bw'olimala okusoma ng'olaba amateeka nago ogaagala nnyo ogasoma olyezaayo ku ssomero oba oli awo n'ensi eriba ekoze eki eteredde so kyenjagala abantu okubagamba temutunda bibanja kuweerera mwana ku university tekiri tenable tekikola teweewola togenda mu kulya looni kubanga oyagala omwana asome ku university omwana agenda akole koosi etandikirwako eno embeera gye tulimu si ya lubeerera ebitali byakulimba mwami Museveni olunaku lwajjo yatuuse ekiseera nakkiriza nakkiriza nti alina emyaka 8 yamaze nakkiriza nti ali 80 ati 90 ampuliriza Lutimba yamaze nakkiriza nti alina emyaka emeka 8 kati nga mwami Museveni bwe bwakedde olunaku lumu nakkiriza nti alina emyaka 8 kitegeeza nti tujja kuba olunaku lumu ate nga kino kyamazima nga we buziba ne bukya gavumenti eno eveeko ebintu byonna bye bakola tebikyasobola bongerayo okusinga wano kisukkiridde n'olwekyo nze kyesaagala abantu baffe bagwemu essuubi njagala abantu basigale nga bakyalina essuubi oba abaana bagaanye ogenda ku university bafunire w'obasomesa basome diploma ekiseera kijja kutuuka ne ku university bagende kyoba tokkiriza mwana wo kuviirayo nyiikira nga bw'osobola kubanga bino ebintu ebimu eno unfairness emu tejja kuggwawo olumu kubanga gw'olina abaana ababo titugende tusamba akajji tuyingire mu State House tukutwaleyo Kibirango abaana bafune sikaala tebajja gifuna wabula nkubuulidde nti abaka ba parliament universities ez'enjawulo zigenda zituwaayoko ku sikaala mpola mpola genda beerako gwe weekubako omuntu kuba kati bino ebintu bya Uganda byafuuka byakubaako gwe weekuba ku munno asembayo Nuruddin Mustafa anga kibazo Nuruddin nzikiriza ebimu mbirekeyo aga kibazo gavumenti egamba nti tukapinge fees mu masomero aga gavumenti naye essomero lyampaddeko ekyokulabirako angamba liina abasomesa 10 mu 10
Government esasula kana mu 9 ku 10 government esasula kana mu 9 nti government ebawa ba support staff 2 beba bayambako basa ne secretary 2 bebawa kati abafumbi mwe mumanyi abasirikale ebi kati abibalekedde nanga nti mu myaka 6 government yabawayo sente za kuzimba toyi pit latrine nti n'essomero bwe mulituukamu liina buli kimu nti kakati eri essomero mwagala ddyo likole litya lireme kujjako bazadde sente ezo ezenkanwa kiso kisala wabiri omudde mu mudakiika ng'emu tuteme nze mwami bakireke bw'atagulangege tasobola kwetuuza ku mmeeza n'amboggolera nti mpa omutwe gw'ekyennyanja mba nagugyewo oluusi n'abasomesa abo abamu beetuma kati ennaku zino kibazo buli wooyita abasomesa mu masomero bazimba geeti kasooke ku kiri ekyangu simanyi tenesikooti ebimu namwe mukkiriza abasomesa mubyetuma ne mufuula obulamu bw'abazadde obuzibu ennyo ekyamazima kituufu waliyo very important category of staff government betakyawa masomero ekyo mbadde sikimanyi nti government egaba ba support staff 2 nerekawo ne baleka omusomesa ne bamugamba gwe yiiya nga byegambye nti omwami n'atagula bintu waka ne najja ku mmeeza ne yeekangabiriza nti bakazi banno nga bayiiya gwe lwaki toyiiya in fact government eno ffe tugikoze n'ekyejo nze waliwo omuntu eyajja nannyombesa ate ne ŋŋamba mutuufu yaŋŋamba gwe Namboozi gwakwata ssente ne weewola no ombaka wa parliament n'ogula ambulance n'ogiremerako n'ogisaawo emyaka 10 running ambulance services abantu baffe oluusi kyekibawa n'akalembereza ne beerabira n'okwerabira nti gavumenti mbi gw'omusomesa lwaki ofiira ku ssomero twagala ebintu bino nammwe muvengayo mubyogereko kubanga bwe muddaawo ne mubabikkiriza ate mmwe ne mugamba mbu gavumenti egambye mbuli n'essomero lyaffe tekuwadde basomesa bamala gwe n'ogamba nti nno kyengenda okukola kulinnyisa fees n'olwekyo ye omwana afunye max ezimuleeta mu ssomero lyo olw'okuba mwana mwavu ye n'atajja n'afiirwa omukisa ogwo nkwebaze because era ku nkomerero ya byonna ogenda kumaliriza ng'omwana gwe twagenderera okuteeka mu ssomero eryo government funds ate era tetumutuuseeko n'olwekyo kyenvudde gamba nti kino kiso kisalira wabiri era bannayuganda tulina okusalawo okumanya tugenda kukola ki tugenda kusalawo nti tukkirizeyo gavumenti ebiveemu ffe buli omu agwemu ne mbulago olw'okuyimiriza tuli kumpi okutuuka nti minisita Katumba Wamala omanyi bwe yali IGP yatandika kutambula mu bantu mumpe sente tuzimbe polisi mumpe sente tuzimbe kakati huyo minister wa byanguudo ali kumpi kuyimirira ku kubo bagambe nti minister w'ebyenguudo alinayo fundraising eri mukono kye tukola tu fundraising ne tukola amakubo kwegamba yo government ne tugenda nga tugizibiikiriza byetatuukiriza eno yewaana nti n'essomero nti tuwa amasomero sente kyokka eri munda mwe mutuulidde obuzibu olaba n'abo abo batawunikira kabakaawo bajja ne bamuyimiriza ne ku mukolo bwe tetwakuweereza sente mwaziweereza gw'obuuza gavumenti nga tekwata mu byono musiba naye nga mubutuufu sente tebazikoze eki ampuliriza lubadde lutindo wano zakomye kutimba ku noteboard n'olwekyo kikoze bulungi leero obudde ne tubuteeka ku byenjigiriza njagala kuddayo kugamba bantu naye nange ebyange kubanga nabadde nina okugenda mu nteekateeka ya mukwano gwange Norbert Mao ey'okukyusakyusa mu mateeka naye Norbert Mao yakwata DP n'agiwaayo n'agamba azze kukola transition era amateeka agaleeta sibula abantu amateeka galeese ga succession siga transition aleese enteekateeka ey'okulaba nti mwami Museveni asikirwa mutabani we olunaku lwajjo ninawe namulabyeko ng'akola interview
era nekimuva mu kamwa ke nga ndaba ndi ate wakyali kubuuza pulezidenti ajja kuddako ajja kuba muwoozi. Waliyo abantu abamu be tulina okuyiga amagezi bannayuganda tusitukire wamu tukambuwalire. Omu kubo ye Nobert Mao. Ampuliriza Lutinda abadde Honorable Betty Bakireke Namboze Mukono Municipality tusinkane nate olunaku lw'enkya ne Ibrahim Semujunganda ne Richard Baguma.